Disitulikiti y'e Lwengo y'emu ku ezo ezimanyiddwa ng'eziri mu lukoola era ng'ekosebwa nnyo ekyeya nga bangi ku balimi mu kitundu kino tebaganyulwa mu bye balima olw'omusana. Newankubadde enkuba efudde emba ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wakyaliwo okutya mu balimi abawangaalira mu bitundu by'e Lwengo olw'omusana ppereketya ogubagoya nga n'enzizi ezimu zaatuuse n'okukalira. Kino nno kye kitanudde munna NUP Asmat Nabalamba okudduukirira ebyalo ebiwerako n'ebikozesebwa mu kufukirira ebirime. Guno okubakwasa ebikozesebwa bino okuva gye tugudde nga tubasomesa byonna bye tubasomeseza amagezi ge tubasomeseza enzizi tubazibasimidde mu nsi zibakoledde mu kiseera kino twagala okubakwasa ebikozesebwa bino okugenda okwongera okubayamba. Ebyalo okuli mu Ssuubiro, Kyalutwaka, Lwenziga, Nkoma ne Kitaazigulukuka mu ggombolola y'e Lwengo Lulo mu disitulikiti y'e Lwengo abaayo bazze beekubira enduulu eri gavumenti ku mbeera ey'ekyeya naye nga tebayambibwa. Ebikozesebwa okuli obuuma obukuba amazzi, pipa z'amazzi n'ebirala bye bimu ku biweereddwa abatuuze bano basobole okufukirira ebirime byabwe. Oba olina payipu empaavu kayinza n'okugatwala eri olidde osamba busambi bwoti amazzi ne kagatambuza ne kagatuusa eri. Okusinziira ku irrigation ya gavumenti ekyamazima eyinza okuba nga yabagaggamu naye ffe kati ku kano nga ke twafunye tugenda kusobola okuba nga katuyambako okekkereza mu nfulumya n'osigala ng'ofuna ate bulungi. Mukazi emyaka 45 nsobola okukasamba amazzi ne gagenda mu wemba ntadde akadulaamu kange nemba nga njijamu amazzi n'enfukirira byonna byemba nnimye guliini zibiki byonna n'enjiira ebitooke byange mwanyi. Abatuuze balaze okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu naddala mu biseera by'ekyeya ng'omusana gubakosa okukamala nga kino kyava ku miti egyatemebwa. Obuzibu ekyeya kyatuyingira nnyo ate nga n'abatuuze emiti baagitema ekyeya ne bamulaba kitutwalaganya. Batubuulidde nga sizoni eno bwe babadde baagifiisizza nga batya omusana okusaanyaawo ebirime byabwe. Kuba sizoni ey'ogwokuna twagivaako nga tetulima naye kati tugenda kuyambibwako okubanga tufunye amazzi agafukirira ebirime byaffe tugenda bifuyaffe okufuna kusene tukungule. Bano enzizi kwe baali basena amazzi zonna baazibagobako dda nga kati n'ekidomola ekimu bakibaguza shillings 1,000. Okutwaliza awamu amazzi tuba tugajja mu bidiba by'amafaamu eby'abalaalo. Abalaalo naye nga batugobaganya n'emiggo ate nga tunywa n'ente. Ente nga ziri nnyamu zifuuyisaamu zirekamu obubi bwazo naye nga tunywago. Mu butuufu amazzi gabadde ganduulu ebidiba bibadde bikala ne watabeeramu byadde ttondo n'akamu ng'amazzi ate tugajja mu ttawuni. Kansala w'omuluka gw'e Ssuubiro Tom Kabali akiikiridde Nabalamba Asmat asinzidde mu kubakwasa ebikozesebwa bino n'abakuutira okubikuuma obulungi nti kuba baludde ebbanga nga babonaabona n'ekizibu ky'amazzi n'abasaba okukozesa ebyuma ebibaweereddwa n'obuvunaanyizibwa. Akubiriza abatuuze b'omuluka guno abayambiddwa bo ate babeere ekyokulabirako eri bannaabwe abatannaba kuyambibwa kubanga ekintu kye bafunye kya bbeeyi kya muwendo era kigenda okutambuza obulamu bwabwe. Ebisaba beeyambise obwongo bwo n'amagezi ate obutabeera bakodo basobole okubeera nga ate basomesa ne bannaabwe. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.